Omanyi ekitegeeza okutwalako ebintu byonna. Ava ku kyokugamba nti no gwe watunda ensigo. No, kati olaba Adija. Kinako omuntu waba asinzidde okyogera. Wavuddeko bino nti wali muyaye e Dubai. Have you ever had any issues with them? Omuntu ayinza mu issues nabo. Omuntu okkeera ku makyo kwagala. Oba okuwalana. But it's not necessarily nti oba olina ky'omukozi. Abantu bo bennyini be batugamba bwe bati ne bwe bati. Kati ne kijjayo kiri nti mu kusirika obutayamba yadde okukubiriza nti banaye mutuyambe tukwatireko muganda waffe. Olugambo lwali eyo nga bali mu kunnyonnyolamu abantu. Naye nga tewali ajja nga bongera okukakasa mu gurupu nti bino tebitukwatako omuntu ddala kituufu mwe mulaba twogera. Bonna tewali ya contributingako yadde ekikumi. Yalwala n'agenda ku kitanda mama wange nga yamuliko naye ng'abeewaabwe mbakubidde nimbagamba naye munyambe nze ndiko omwana wange omulenzi ali mu kitanda ate n'ono ali bubi bonna tewali yalabika ekyava mama nange atayinza kubeerayo yekka nsekanziruke ngende kuki kwebeera ku mwana sekanziruke naye ddala oli nazaala waasitukira tukajjanjabe mukoddomi we kati emuli nange ndi muntu buntu kinene Halima kye yakola ekitasobola kusonyiwa mukyalo ono enkolagana yo n'abafamire eri eti abakyala mwe mutera okugonza ebintu kati era mbeerawo ne ŋŋamba nti bw'oba olyakoze enkolagana yo si nnungi sijja kiteekawo teeri kozi amazima bo tebanjagalangako naye ekyo si kibaganira omuntu abaawo okusima omuntu yenna gw'ayagadde naye ate ono muganda waabwe koze ensonga yonna ne bwebeerawo oba omukazi oyo tomwagala nnyo naye ate oli eyalwadde ye muganda wo kigero olina okusitukiramu olabe nga muganda wabeera bulungi ate n'okuwala n'omuntu afudde wakiri wala n'omulamu bandibadde bakwatagana ne baba nga basobola okumuyambako mu bulamu abeerewo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abalungi abatulaba. Yenze Hadija Kigozi. Ndine family wano family eri very stranded. Omwami ono abantu abali mu Dubai nkakasa mumulabyeko mumumanyi ne mukyala we. Ayinamuko obuzibu ng'omuntu. Era tuze wano okubeera nti tukwasaganyiza wamu tulabe butya bwe tusobola omuyamba. Ebizibu bannaye bijjira buli muntu nze nabagamba. Leero no yalina ekizibu enkyo ekizibu kiri wuwo enkyo ekizibu kiri wange ensi yonna ejjudde ebizibu naye tuwuliriza ku mboozi ye tutegeere butya ensonga zino bwe zajja mpulira nti abafamire bagamba nti omusajja yatunda ensigo kati oba ekituufu kyekiriwa simanyi naye nga mwebale kutulaba mwebale kusubscribinga Yenze Hadija Kigozi bw'oba oli mupya nyiga akagambo ako ka subscribe okubeera ngo tweyungako oba oli ku Facebook, ku Instagram, ku TikTok, ku Twitter beera ngo tufollowingako bulambalamba bana ensanso balaba. Assalamu alaikum. Salamu. Muli mutya? Yetulinya. Naye mukuumaganye. Myaka 13 kati. Mukuumaganye. Webale kusiima. Omulwadde guza kubatulaba. Abatulaba oba abatuwuliriza kambatolere ku salamu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amannya nze Katongole Isaac. Ndi nzaalwa y'e Masaka ne mu kitundu kye bayita Ssenyange nenga wano mpangaalira Nabbingo. Nze mulwadde era nze nafuna ekizibu ekyo nga omukyala Adija wabagambye nali mpangaalira Dubai before ng'omuntu yenna bona agenda okukyusa ku mbeera kati eventually after COVID nafuna obuzibu omulimu ne guggwawo source of income nje nalina by then beggwawo nabeerawo nga ndi stressed nnyo okumala ebbanga lya myaka 2. Kasiina mulimu. Wali okola mulimu ki? Nali mu real estate. Bw'oba omanyi ekizimbe kye bayita Brazilian nze nakitandikawo. Nze muna Uganda yasookawo. Byonna n'ebyaliwo nze mu abalinga balandiroodi Okay. Kati omulimu ne guggwa n'okukola n'okuvuga wano gye twandiyise Uber. Taxi. Taxi. Etali eya RTA naye eyange ng'omuntu eri personal. Ya private taxi.
kati mu kusaga ya covid yawo omulimu guggwawo nga bwe mbadde nkunnyonnyodde kati stress eyo waka abalina okulya abalina okukola ki eventually nenfuna pressure lwayo naku lumu nalimba nako airport nga nsula Sharjah by then bwe nfuna pressure ne banteeka mu ambulance mpaka mudwaliro bayita Kasmia oteeka okuba ng'olimanyi kutuukayo ne bankebera ne baŋŋamba nti pressure yo kutawaanya n'ebigenderako nenfuna treatment nenkomawo kati ne wayitawo like a week era nekiddamu kino kyansanga Dubai ne bantwala mu Dubai hospital empapula nzinawo awo okuntwala mu Dubai hospital ne baŋŋamba ensigo zo ziri affected zombi by ebiseera ebyo zaali ku stage gye bayita AKI acute kidney injury kati ne bansaba ssente deposit waddiramu 15,000 banzijanjabe naye nga sikola ki nga sizirina ze millioni 5 eza Uganda ne baŋŋamba oba tozirina kasita ddayo ewammwe bakole ki bakujjanjabe in between awo mba nkyanoonya tiketi muzeeyi wange n'afa netugula tiketi neninyenyonyi nenkola ki nenkomawo tuba twakaziika muzeeyi kati nentandika okufollowing up ku bulwadde bwange tulina family doctor awo ku Divine era nali muladdemu Divine Doctors wano Ekyengera netugendayo nemulaba nemubuliramu ensonga yange nantwala emulago kati doctor gwe twatuukira nakola scan ne byeyagenderako byonna doctor gwe twatuukirako emulago atugamba nti kasa tusobola bwe tumaintaininga pressure eno tejja kudamaginga ki nsigo era nembeerawo nentambula for a period like of 1.5 years nga sina buzibu bwonna nenfuna n'omulimu wano nentandika okukola wane Uganda kati waali lumu era nenziramu nenkola ki nendwala of course nga buli wendwala I consult my doctor bwe kiba kimususeeko nga ntwala emulago bwe walwala nga walinga ng'owulira otya ng'olumizibwa mu lubuto obulwadde bwajjanga butya yalinga pressure ngekukuba n'ovaako mu kusooka byabanga byanjawulo nga gusobola okujjanga omusujja oba n'ozukka ng'ozimbye omubiri ozimbye ebigere ofunya sibesitaza bansonyiwe ofunya amalusu ng'obeera owandula you lose sleep teweebaka oleeta ebintu ebiri awkward okitegeera kati awo dokita tuddemu tukebere ku tests n'akebera kati omuntu oba ne minerals mu mubiri urea calcium potassium and whatever kati ng'ebyo bya determininga n'agamba urea ali waggulu oba tonnabitegeera nnyo oba owulira story empya urea ali waggulu potassium n'ebigenderako nanzizaayo emulago na blacking out nanteeka mu ambulance nantwala emulago I was admitted for a period of twamalayo baka yali one week nendaba abadokita abakulu ab'emulago ne bampandiikira eddagala by then ne basooka ne banteeka ku ddagala naligulanga ku first pharmacy receipts nzirinaawo naye ng'eddagala eryo lyabanga lya buseere naye nga bw'omanyi omuntu ng'obusobozi bukyaliwo ate nga naawe olwana kusigaza bulamu nakolanga kyonna kye nali nsobola okulaba nga nkola ki nagulanga eddagala ya $50 every after 2 weeks nembeera mu mbeera eyo naye ng'obulamu bweyongera ku deterioratinga kati twali tuyingidde January wa last year embeera neegaana nga ndabye ku badokita ab'amaanyi badokita Kalyesuula badokita Asiimwe ne bangamba kati ekituuka tugenda kuteeka ku process gye bayita dialysis naye nga nze ne bye baŋŋambako sibimanyi nga nali sikiinaako idea by then bulamu bwe bwagaana ne bantwala Emmengo banteeka ku naye ng'olwo omubiri gwonna guzimbye sikyebaka nkankana nga ne bweba ssimu oba ssaawa nga sobola gikwata banteeka ku process gye bayita dialysis bakuteekamu catheter eno nga gyolaba gye nnina wano oba olabawo kati ku catheter eno kwe bakonectinga machine
machine eyo nesengejja omusaayi oba toliwona nti oli ku process ya kuwona n'ekikuyambako ku omuganda kwayita okuwadawadako okuweweera obulumi bwoboyitamu these nightmares zofuna ne zikendeera n'oba ng'osobola okwebaka appetite nedda challenges omulwadde w'ensigo zaafuna ezimu ekuyambako kati nensooka nembeera ku kitanda emengo weeks nga naku nga 10 I think naye ng'obulamu bwa bbeeyi nnyo awo sente banzijjako nnyingi eziri 5,000,000 n'okusoba kati nensigala nga bwe ne bansiibula nensigala nga gendayo naye nga buli session nsasula emitwalo 3 nenkigezaako emmengo newagaana olw'embeera y'ebyenfuna nga bw'omanyi nti oba tokola neŋŋenda emulago wali nyina dokita yanga agenda kugezeeko emulago naye dialysis yayo si ya layisi ya bbeeyi naye nembeerayoko ebbanga lye nabeerayo naye newagaana nenzira ekiruddu kuba twali tumulago muntu nandagirira ekiruddu naye yonna nga barecommendinga transplant kati in between awo waliwo dokita bamita dokita Kiggongo yakulira obulwadde obw'ekiruddu nemmengo era yeyankolako nga he was only emphasizing one thing, transplant. Ngamba bino dialysis ogibeerako naye togenda kuwona kuba tewonya naye olina okusala amagezi olabe ng'okola transplant. The only solution for this problem is making a transplant. Transplant inoonya dona wonna w'omugye bwakkiriza mutesa gye munaaba muteesezaamu ogende tukutwale India tukole transplant. Kati wa dokita omugwe nayogera naye naŋŋamba emulago bagikola. There is that chance okukolera emulago. Naye in between awo Katonda ansaasidde nfunye dona wange yanga asigenda kusaba wadde 10 naye akakwakulizo kenkuwa sikolera transplant Uganda. Noonya sende wonna wozijje oba nkutwala oba tugenda Take oba tugenda India nesobola kukosa nsonyiwa okwogera kino sigenda kukosa abantu bakatandika kukola transplant. Kati kwe kunoonya sente kutandika campaign eno yoga nti akanoonye sente ngende India oba oli awo Katonda nga ansaasidde nnyinza okuva mu kino kyendimu kuba okimanyi naawe baga nti asiika obulamu takola ki tassa mukono. And of course in between there wabaawo some other challenges nti obeera mulwadde obeera tokola naye olina cause I'm a family man n'omukyala wange nina abaana balina okusoma balina okulibaka kubanze ekizibu kyanzijiranga bino emitawaana gyajjanga sinnakola ki asinnaba kuzimba. Okay, abalungi abatulaba nsaba tuyingire mu mboozi ya Isaac olunaku olwaleero. Nze kyempulira abantu kye bagamba nti gwe watunda ensigo. Abafamily bagamba nti gwe ensigo zo wazitunda kati mbozze mu bantu obatawaanya obasaba ssente. Ddala watunda ensigo? Kati awo wembadde neyansa awo wembadde nzija nti oluvannyuma lw'okufuna doona ntwala ensonga yange mu bantu mbagamba naye nafunye doona naye obuzibu obuliwo sente ze bansabye India sikola ki sizirina nsaba munkwatireko. Kati of course singa omuntu nyina wenkulidde nyina abantu benkuliddemu nyina gye mpangalidde nyina gye mbadde nkolera nempita mu bennakola ki bennayitamu bannange munyambe munkwatireko. Bansabye sente bweziti kuba baali bansabye emitwalo 3 egya $. Okukavalinga byonna bansabye emitwalo 3 ne munyambe munkwatireko buli omu alina kyasobodde kuba sente bantu batono wane waffe abazirina munkwatireko ndabe nga nva mu kizibu kino kuba obulamu nange nkyabwetaaga abaana bange bakyali bato. Tukola WhatsApp group kati initially ng'etandika yali active
n'abantu ngeri gye nawangalirako e Dubai n'abantu nga bali willing okukola ki okunnyamba era baali batandise in between awo nga ndaba abantu ne basala omuliro omulundi okusala omuliro n'abali active nga twebuuza kiki yatunkwaya kubamu ne bannange kiki ekigenda mu maaso nga mwanvaamu mumpaddeyo kubanga bw'omanyi nga lyessuubira ennina abantu baŋŋamba twandibadde tukuyamba naye abantu ba famire yo bagamba ne olaba batali mu nsonga yo kuba bali active bo tebayogererako ddala naye olunaku n'olumu baazaalibwa nabo naye ng'ate twabateekamu mu group ne bw'olaba takuyambye abantu bo bagamba bwali banga lye wali e Dubai wali muyaaye watunda ensigo nembaga ne bannaye nyina sikaani z'e Dubai ze baakola nina n'ezaawano za Kampala Imaging Center ngena zikusindikira ya n'ezaawano eza Kampala Imaging Center kuba gye natandikira n'ezaawano ku Divine n'ez'emulago n'ez'emmengo n'ez'ekirundo nga ziraga n'ensigo zange zombi nga mweziri naye ziri damaged onne nti ziri damaged so sinti yatundako emu kati yeri mu kukola ki okuvunda nga bo bagenda boogera zombi mweziri naye zombi ziri damaged kati omuntu n'akuteekako such a blackmail okitegeera n'akuttira naye nga bw'omanyi omuntu ekumi terikyawo omu nina abasigala nange nga bayimiridde nange naddala abantu ba sayidi ya mukyala wange oba bwe nandiise mu Luganda babuyita buko banyimirirawo nnyo era be basinga okunkwatirako ennyo n'abaffe mulimu abatono ennyo ababiri nga tebyabalya naye abasinga byakola ki byabalya kati era omuntu tokoowa nga bwe nagambye nti asika obulamu takola ki kuba this issue is about me I'm the one who is affected buli kunze nze manyi kyempitamu nina okugenda ku dialysis buli lwakusatu na Sunday naye nkozesa sente okitegeera nina family entunuulidde nina abaana bange neŋŋamba no there is this outside world kati abafamire yo bava ku kyokugamba nti no gwe watunda ensigo no kati olaba Adija wabulishinako omuntu wabasinzidde okyogera wavuddeko bino nti wali muyaye Dubai have you ever had anything omuntu ayinza mu issues nabo omuntu okeera ku makyo kwagala oba okuwalana but it's not necessarily nti oba olina kyomukozi kuba nange nakiikanga bwikanzi nga kyogerwa ate olina nga alina ne evidence nga ne audio nagikuwanaga nti abantu bo bennyini be batugamba bwe batinde bwe bati kati nekijjayo kiri nti mu kusirika obutayamba yadde okukubiriza nti banaye mutuyambe tukwatireko muganda waffe olugambo lwali eyo nga bali mu kunyonyolamu abantu nga tewali ajja nga bongera okukakasa mu group nti bino tebitukwatako omuntu ddala kituufu mwe mulaba twogera bonna tewali ya contributingako yadde 10 ne bwalwala obeera ku kitanda n'obakubira munnange muntu wammwe mulwadde nina omwana nze omulenzi olwedde naye mulwadde sibasobola bombi naye teri n'omu alinnyayo bajjanga wali nga nakasooka okulwala teri alinnyayo n'obeera ku mulwadde nga teri akuyamba ate nga bantu be gye bali siga nti kika kyonna kyaggwayo kati era nange ne tubeerawo nga tumubuuza oba olina kye wabakola ffe kye tutamanyi ekitegeera naye nga obuyambi yandibadde abufuna singa yaliko abantu bate abatakikuba naye bakikuba paka lwe bakikkatiza ku ttaka naye kati ffe tuli wano okwongera okuba omulanga ku balala abatatumanyi yenna gwe kikwatako atusaasire akole transplant akyalina bingi ebimutunuulidde n'abaana be bamwagala nnyo omwana waffe omuto wa myaka 3 laavu yo gy'amanyi ku nsi ya ddadi kati twetaaga okulaba ng'abeerawo ku lw'abaana be ne ku lulwe kozi naye si mukadde nti amuzeeyi wummula twetaaga yenna ali eyo yenna alina obusobozi bwonna tusaba tusaasire tukole transplant tulabe nga addamu afuna obulamu kozi yali musajja munene ye yagala alina amaanyi ge
naye akendera buli lunaku asula alumwa buli lunaku yakati tusaba obuyambi bonna yenna alina kyonna kyalina tukwatireko kwena ensonga. Mwe mumaze emyaka emeka ne Isaac? Maze naye emyaka 13 twasikana 2012. Tulina abaana basatu. Yegwe mukyalawo gwali naye omufumbo mu mateeka. Namba 1, namba 2, namba 3. Asembayo asooka ate asembayo. Banaye mwebale kwebererawo ennaku zino abakazi si bagoma omusajja wafunamu ekizibu kya organ failure aba yataddeko dda emisinde. So simanyi abafamire ya Isaac kiki mulowooleza mukyalo ono. Enkolagana yo n'abafamire eri eti abakyala mwe mutera okugonza ebintu. Kati era mbeerawo ne ŋŋamba nti bw'oba oli akoze enkolagana yo si nnungi sijja kiteekawo nti kozi amazima bo tebanjagalangako. Naye ekyo si kibagaanira omuntu abaawo okusima omuntu yenna gw'ayagadde. Naye ate ono muganda waabwe koze ensonga yonna ne bwebeerawo oba omukazi oyo tomwagala nnyo naye ate oli eyalwadde ye muganda wo. Kigero olina okusitukiramu olabe nga muganda wabeera bulungi. Ate n'okuwala n'omuntu afudde wakiri wala n'omulamu bandibadde bakwatagana ne baba nga basobola okumuyambako mu bulamu abeerewo. Ekozi ate bw'anaateekebwa mu ttaka ogenda kuwala na malaalo muwala naye nga mulamu. Gaye nti asimwagala Isaac naye nga waali. Kati ebyo kyekyo kye tuliko naye nga tusaba Allah akkirize kiveemu ekirungi. Banaye mbakwatibwako ennaku sibalimba okuba ne bbaawo tata w'abaana bo ng'ayita mu mbeera Isaac gy'ayitamu. It is really very hard. Ate nga talina mulimu emotionally. Emabegako abadde akola naye tetuyinza kiteeka ku muntu yenna ng'ava ku kyuma n'agenda n'avuga emmotoka koza abadde akola mu bigimusa. Mukama we nga muganda wamulinako oluganda naye ng'ate mukama we. Naye era mu bafamire bennyini baakikuba. Era paka n'avaayo. Paka ne bamulemesa okukola. Era ne bateekawo ebigambo nti oyo agamba wakola kino waliwo ebinene byesobola kwogera wano. Era ne bamwawula ku mukama we. Kati essaawa zino Isaac talina mulimu wabula treatment ya bbeeyi nnyo nti yeetaaga ssente eziyingira. Nze ne bwe mba njiyiza ng'omukazi tekisobola kumala ndiko abaana ennyumba treatment. Kati twetaaga muzira kisaatusaasire. Ate ne mukama we tusaba ateekewo ekisasonyiwe kyonna ekyaliwo azzeewo asobole omumuwa omulimu akole. Isaac biki ebyaliwo wakati wo ne mukama we? Bigambo munnaye si bya mirimu nti kati bigambo kati nina mutabani wange ready for 3 years naye nga olaba nga bintu bya majini kankitwale bwenkyo babushiriko baki. Kati omu yava eri n'agamba nti Isaac agamba wasaddako omwana we ng'ate agamba boss okumwawula ku boss oba kitegeera. Kati boss naye bambi ng'omuntu ye ne kimukwatako nagayi Isaac gwe mbadde mpa kubanga boss atubeereddewo ebbanga lyonna ekizibu kibadde kituukawo nga yasooka obba wa ssente paka ate ne balaba nti ate n'ono aba wa ssente naye katumubaggyeko era ne kiba. Kati mbisaawa zino embeera mbi ddala. Ebintu nga si byangu. Ebintu si byangu. Abalungi abatulaba eno ye famire banaye ebya famire tebiggwaayo. Nze nsinkanye abantu abalina ebizibu mu famire omuntu ng'akunnyonnyola ebizibu ebiri mu famire n'owulira ng'owunze. Naye bw'oba oli eyo ku nnamba z'essimu ze nkuwandiikidde Isaac yeetaaga obuyambi okulaba nti akola kidney transplant. Banange Ajati ensigo teziyingira mu maka. Of course ziyingira naye ate ekyo tolina kitunuulira olina kutunuulira bulamu bwa muntu azzeewo. Toyinza kutunuulira ebyo naddala ku muntu gw'owangadde nabyo birala obiteeka ku bbali n'ogamba kati saba Allah amuwonye. Kati kyetutunuulidde. Bannange Isaac ankuwuliriddeko ennaku nsaba Allah akuviireyo. Amina ya Rabbi. Naye kati ye Dubai muyinayo record ki? Kuba kati abantu bwe bagamba mbu wali e Dubai ng'okola buyaaye. Record yammwe Dubai eri etya? Tebalinnyangako na kunnyonnyo. Oli talina na passport naye awoza wakolayo obuyaaye gy'atamanyi. Omanyi ffe twagula batugamba nti ekyalo gye batakuzaala baba bali abantu. Kati omuntu
kyangu okwogera gy'otaali nti gundi wali okola bwoti ne kati nze atayina musango wadde ku poliisi wadde mu kkooti gwe ali wano e Kampala tatukangako na ku kisaawe Entebbe otandika otya okugamba nti otandika otya okugamba nti nze nali muyaaye bintu kukyuka nze omuntu eyali asuza abantu abasoba mu 7 tosonga nti nali muyaaye okitegeera twana ne reference weri nkugambye gwegenda obuze ku Brazilia no banavaawo nina manja ate nga nze natandikawo okitegeera naye munaye bantu omuntu waba ayagala kukulemesa ataza pula kyakusibako okitegeera ate they say obulimba spreads like wildfire nkatata amazima gajja mpola kala n'ebyo ebintu byatugenda okwogera ffe tugenda obimanya nga wayise emyezi ng'ena nga byatandika dde okusatulatinga naye ffe bannannyini nsonga nga tetubimanyi tulaba abantu kukyesamba tulaba abantu kutwewala kozi waliwo ogwoga nti oyo munnange n'awulira ensonga eno yadde n'omutwalo ne gubula so bagamba oyo muyaaye tetujja teekayo sente zaffe ne bw'obeera ggwe so ng'ate omusajja wa famire ayina emaka abaana basoma baga nti ayo tumuveeko otunda otya oganiyo ennyumba ebanjibwa ate era buba bufunda bwa bwongo lwa nsonga nti okutunda kati nze ng'omuntu abadde mu bulwadde buno ebintu manyi bwe bitambula ekizibu bwe kiba tekiri ku ggwe nga tonnafiirwa abafu oba tewabalamu nga bwe bakuyita ozike toyagala ensigo oli takulimbanga nti eringa bw'olaba oba airtime oba credit card nti otuuka n'ogula ogikyusa ogiwa omuntu it is a process enfaanana ye ekulaga balina cross matchinga n'ebigenderako kitegeeza kirwadde kimuluma si muzannyo tetulimufaanana bwenti kintu ddala kimutwala bulwadde bwamala kujja ate obulwadde obutaliiko kukweka omanyi kibayita okubeera ku kyuma ngenda kulaba ka vidiyo awo nga bwe bibeera every Wednesday and Sunday amasannyalaze ako nga gakuyitamu batugamba nti dialysis eziba amaaso ejjako enviiri erayika ebyo kyo kirala birayika biri mu kansa birayika biri eri mu kansa eneekuyambako okuwulira kuyambayambako obulumi ne bukendeera mu kkofu obulumi ne bukendeera nekendeeza minozi mu mubiri nti bw'oba ne urea nga mungi n'akendeera potassium ne bamugyamu n'akendeera kamba omulimu ogwali badde gukolebwa ensigo dialysis yegukola kati tene bino musaayi baba bakkube eddagala erimu leeryo ku ddyo era waliwo n'akayiso baba bikuba buli wiiki era bimazeeko kati emyaka 2 nkusabire Allah akusaasire n'abali wano abatulaba inshallah babeereko buli omu nekyakuyambako mu ngeri esinga okubeera ennungi kati bwe baba bakuleeta obuyambi bateeka ku namba kyoba ku akawunti muyina account numbers account number tujina mu Equity ne DFCU account number already mwajiwandika send it to me and I write it but you can read the numbers account number eri mumanya gange Halima Nanono Katongole eri 10 can I read it the number Equity eri 10 12 10 10 33 45 7 kuleka enamba z'essimu tugenda kukozesa eri 0700 73 4146 eyo yeyaani yeyange erimanya ki eri mu Halima Nanono ne 0708 098 889 eri manya gaye Ngatongola Isaac. Kale bannange asobodde wena asobodde tusaba ovireyo famire eno ono gwentudde naye Mwamina mukyala ate nga balina n'abaana already balina ebizibu awaka ate kati baabo baguddeko eky'omwami kaponge eno abaali bagimanye Dubai okuvaayo neyeekubira omulanga nkakasa ndowooza kati mutegedde nti batudde ku ccupa bali ku kyokya era tusaba mubeere nga mubakwatirako bulambalamba. Omukyala yampeereza message muyita mutya? Muganda wo? Muwala wange. Muwala wo.
bannaye abaagala nnyo okufa obufi yantadde ku pressure aludde nga nkubira buli kiseera akimanyi kati anti ng'angamba Adija jangu omulimu okuba otukyalire. nti kyavaawo kyaffectinga bingi n'ennyumba ne batugobamu I'm so sorry. ne batwala ebintu byaffe byonna kuva ku buliri bw'abaana ddeeka buli kimu ne tusigalirawo ne batwala ebintu byaffe byonna bayira bitufuzibwa kyemba nkugamba. I'm so sorry. Abaana abamu tebasomeddeeko ddala taamu eweddewo kyokka nga neeno tetumanyi kiddako koze bintu bibi kitegeera. Oh my God. Omanyi kyekitegeeza okutwalako ebintu byonna ebintu byonna baabitwala tusula bubisikattu ayagala akweke ekituufu wamma embeera mbi ddala ddala yandibadde embeera nga mbi ku bulwadde okitegeera naye mugamba mulwadde naye n'embeera ey'obulamu temubaddewo otya naye mbi kitegeera naye singa Allah tusaasira singa oba oli awo ekyomulimu tekyakwatibwamu twandibadde tusobola okugula eddagala tusobola okubeezaawo family nga bwebadde naye nakyo baakikuba ne kiggwawo. Naye nsaba abafamily ya Isaac Allah abawe ekisa musonyiwe kyonna Isaac kye yabakola kuba ayinza okuba alina kye yakola nga ffe tetukimanyi because omuntu toyinza kunyigira muntu kutuuka wajja mmere na wajja ddagala already okubye ekya transplant tebamuwa naye nakyo olabye tekikumala ate okubye wajja ekyokulya n'abaana be kitegeeza omwagaliza kufa ate si yekka wabula n'abaana baazaala so it's enough kulwa Allah musonyiwe mumukwatireko yeetaaga obuyambi bwammwe nze simala abantu bange bwe bali yalwala n'agenda ku kitanda mama wange nga yamuliko naye ng'abeewaabwe mbakubidde nimbagamba naye munyambe nze ndiko omwana wange omulenzi ali mu kitanda ate noono ali bubi bonna tewali yalabika ekyava mama nange atayinza kubeerayo yekka nze kanziruke ngende kuki kwebeera ku mwana sikanziruke naye ddala oli nazaala wansitukira tukajjanjabe mukoddomi we nga gyemuli nange ndi muntu buntu kinene Halima kye yakola ekitasobola kusonyiibwa osonyiwa nogaayo mukazi twawasa muwase n'omuta ate n'otunuulira muganda we kozi muganda we yeggwe kitegeera tewali kinene kwawula Luganda paka ku bulwadde nekikwawula paka ku baana muganda we baazaala kati so nsaba wabeerewo okusonyiibwa tulabe nga Isaac adda mu mbeera ze. Bannange katusabe amuwe ekitiibwa akisaasire buli kimu ate kibeere nga kidda mu nteeko. Bannange ebizibu tebimanya nnyumba mbi but this is too much ondeesa amaziga aliima musikirize bannaye mbasiibule kuba wenna asukkako wano nyinza okukaaba paka n'enkeera musibule abantu ali masibule bannange tweyanza nnyo mwenna abatuwuliriza era nyongera okuba omulanga ku buyambi bwa transplant nakyo nno omuntu kyasobodde kozi si birungi byonna emagenda ne maaso byonna bibi naye sabala abakwateko mutudduukirire. Njagala kusiibula na kwebaza okusinga abantu abambeereddewo ennyo kuba gino emyaka ebiri nga strugglinga n'obulwadde tegibadde myangu koso saa kumalako nga tulina bakubeereddewo sookera ddala ngenda kwebaza mukyala wange ono we've been through thick and thin muwala wange oyo Salahashinda Kayondo yakubidde naye ambeereddewo nnyo nnyo. Then mulimu n'abafamily yange abatonotono nga waliwo sister wange Mariam akolya nasa naawo neyo yennyini mukama wange there times nina kawala kange bakayita Lineti nga saawuddeemu famire y'omukyala yonna banjagala nsinzire wano mbeebaze bandaze omukwano bandaze famire kyeki nja kumaliriza n'abalwadde sorry
nja kumaliriza n'abasawo bange ab'Ekiruddu ku Ward 8 dialysis unit. They've done an incredible work. Mukama ayisiza mu bo oli awo byandibadde birala. Bonna nga babeera musawo Emma in charge, Dr. Payasi, Dr. Tomo, Dr. Sali, n'abasawo bonna abakyala Nalongo, omusawo Mire, abo abantu batubeereddewo. Bambeereddewo nze ne balwadde bannange. Maliriza nga naawe nkwebaza bale tuwabudde. No, something to do such a thing for free. Sikyao samu nga kusasulemu obulungi. Zino platform abantu bazikozesa okuvuma abalala. Weziri osobola okujja n'osabirako. Nsaba Allah kumalira Hadija Kigozi ky'okoze ya Rabbi akikubalirako ekyosinga okwagala. Thank you so much. Bannange munzikirize mbasibule olunaku olwaleero eno ye famire ya Mwami Katongole bali mu buzibu obutagambika newankubadde laavu ebatta ekyo tekyebulizaayo naye tetulina buzibu ekyo tetukiinaako buzibu bantu mwebale kushare mwebale kusubscribinga yenze Hadija Kigozi assalamu alaikum.